Jebale ko mama. Kale nawe jebale. Obulamu. Nga bwondaba. Obufumbo. Tebunawe bwabadde bwakatandika. Yatulinga abakyali mu mwezi love erinnya bukanako. Lunaku mbeera ku nnyonyi nga mu celebrating anniversary bannange. Nnyonyi ku nnyonyi mwana abandi muto mba nina omulabirira aba alina okulinnya ennyonyi wano mu Kampala ebizibu bingi stress nyingi so mwana abandi avaako n'agenda mu ka SC ensi ze ati ziri mu SC. Yeah. Ate kati gwamulabira si alina okulabira. Mukwana nti nze nakola siri munaku nga ggwe. Nze nakola mukwano. Olunaku lwayo tubadde ku premiere ya movie. Tusuubira nti mu movie eno ogenda beeramu. Ate nga njibeeramu nti ambadde siriiwo naye neddako nja kubeeramu insha Allah. Bad Black watandise okuzannya movie. N'okuyimba nsobola tewali Yimba ko wayimba dda. Ne movie nsobola gwe nkulabikira sobola kuzannya movie. I can. Bad Black wavaayo emabegakaawo n'otugamba ku bintu byono omwami Eugene Ssepuuya aveeyo akole DNA. Ate omukazi asobola okukulumiriza omwana nga tomwebakangako. Waba yanneebakako nga teyayambala aba akimanya aleete DNA ekyo kimala sikiddako. Kakati ajjeddi ye lwayagala lwe yeerowooza kubanga nakati era omwana talina kyamwongera kuwayisawo emyaka 12. Oyo oli ku Kim Swaga tolina updated oli w'amawulire. Kim ne Ssepuuya temubaawula. Kakati omwana wasooka n'omuwa Kim Swaga ate kati n'omuzze wa Ssepuuya. Maama yamanya taata w'omwana omutuufu. Tetugambe nti n'obikolamu bwoti ne bwoti. Ate ntya myaka 12 gy'alina nali nvuddeyo. Kati ebyo bindekere nga nze maama w'omwana ebisigadde ebyo vaayo. Abayimbi banywa enjaga. Abayimbi basussizza okukozesa ebiragalalagala. Lwasa muyimbi. No ongambye bayimbi lwasa si muyimbi. Nawe tukulaba oli omu ku basocialites. Nga tonnafa tosobola wona komera. Ekkomera lya buli muntu. Ye lwasa omuwa magezi. Siina ge muwa taata wange mulamba osobola obbuulira kitaawo yansinga amagezi. Kati tebinkwatako ebisigadde bulamu bwe nange nnina obwange. Rape muwagira because it's domestic violence abakazi babonyaabonyezibwa lwakuba tekiri ku bakazi kuka n'abasajja mu abasajja abatuntunyizibwa naye omusajja gwabonyaabonya oba toyagala kukola nze suubira nti omusajja okera ku makya n'oba n'akasenteko mbu ne bakuzza mu domestic violence okugyako abasajja abawasa abalugwala abo bakubwa. Anti nze nvumanya ate njogera kati oluusi maybe oba ntabulatabula naye si kuntuntuza kuno. Omusajja yali akubyeko. Bukyambaawo. Yali musajja kyoyo akuba Bad Black. Teyankuba biri awo saki naye byakikaze manyi yankubamu oluyi lumu ntereere mu layini. N'osigala naye? Mulaavu mukwano. Yeah, Slim Daddy. Anange, honey. Honey, I know that years are going and I need someone to come to help me record on my TikTok as well, on my video. Nga ntumira daddy wange. Naye bannange laavu ebatta ne Slim Daddy. So leta nsimuleko wange. Teddugala nnyo kiri awo ndi mukulu wo. Myaka 3 mu eno giyita. Ani agenda okunkwata wano? Karo. Tumira ku Slim Daddy. Daddy, as usual, I'm here to give you a message. Yeah, I know the years now they have gone. How many years now? We are in 5 years and we are still going. Yeah. Dad, in these 5 years, I'm here to let you know I love you through thin and thick. Through what? Okitegedde yajja kitegeera. Mu bubi ne mbulungi Daddy nkwagala njagala okugamba nti nkwagala ate ekirala Daddy ngenda kuzaalira ka Swift. Ngenda kuzaalirayo abaana ye tulina omwana ffe tetunamuzaala naye already tumuyita Swift. Ayina Swift naye Bad Black ono Daddy oluddewo muzaalira. Daddy tugenda kuzaala tubadde anti omusajja mwino sooka ne munyumirwa. Tomanyi buli wozaala akaana laavu eggwa oba oyonsa. No, I wanted to be fresh for years.
Daddy, I love you so much, and I'm not going to stop to love you. You're my oxygen, my temper, my cooler. Darling, with you I can't get angry. Enjala tesobola kunnuma ate sinyiga. You're my motivator. You're my strength, my lock. Ebyo by'abakyala bireke nwanirira bba wange. Darling, I love you so much. Nga tuzeeko mu bino ebyaffe. Twalaba nga ogambye nti nno Grace Khan bonna bonna abamwagala bakkubire. Okyali naye? Yeah, Grace Khan yali ali traumatized, yali stressed, yali nga akiluzinze. So bambi nenjogerako ne mama Makula. Because Tata Bujingo ne mama Makula abantu bange one on one background zenina saba. So nenjogera nabo basobola okuyamba Grace Khan. Grace Khan nze namukwata ne mutwala ne muwaayo mu butongole n'omwana. Because drugs zali zisuse mwali mu mujajinga, but now she's fine, we thank God. Ali atya generally? Ali fine, gwe tomulaba nga agezze. Ali fine. Tosa agenda mu mikono gya Makula n'atakulabirira bulungi. Etegeeza gy'abeerera. Makula alina omukono ogugimusa. Tukiraba ne musajja. N'omusajja omulaba pasita kati anyirira luli yalinga, you know. Naye naawe obulemu omukono gwo ku Asha. Gwe bawange omumanyi. Bawange tosobola mugeza ku basajja wala. Bawange talina kabuto. Wa 6 pack. Ayina maso. No bawange tomumanyi gwe. Are you kidding me even? Do you know my man? My man is tall. Gwe. Tali updated. Soko tubuli ali atya. Silimu dadi tomumanyi. Sima wiranga muita silimu dadi loza mutono. Bawanga ayina maso. Ayina 6 pack. Ayina akanyama. Muwanvu. Kakala kalyawo. Mgwamwe mumanyidde. Bawanga omugeza ku basajja b'e Kampala. Ali omu mu Kampala teri musajja n'ogu. Amwenkana. Ate abalala bonna nabalemwa. Waliwo yali antuuzizaako n'egiba myaka 2 newe guba gumu. Musajja ono oludde naye. Leetaka gwa gyali ali fine. We moved on. Kyogamba wamusonyiwa n'omuviirako. We moved on. Namusonyiwa yali yankola ki? Okubeera nga mwesojjasojja. Yansojja ne musojja twevuma ne biggwa. So, we moved on. Embwa yafa bambi. Embwa gye nali ntuumye Litakagwa yafa. Naye bambi simuyinaako buzibu honest. Era already naye ali mu happy marriage, bulimu n'abaana 2. She's happily married. Nanga I'm happily married. We are both happy. So, we move on. Tolemera ku muntu. Okay.